gye buvuddeko bw'obadde oyita mu kibuga Kampala ekisooka okwanyiriza e Kasasiro. Minisita omubeezi owa Kampala Benah Namugwanya ku Media Center mu Kampala ategeezezza nga kontrakiti z'abaali bamuyoola bwe zaali zaggwako. Ffe mabegako waali ba contractors abo kontrakiti zaabwe zaggwako ne we zaggwerako twali mu muggalo gwa COVID-19 era twasaba kabineti ya Uganda tuwe amagezi ku kiki tuyinza okukola. Kabineti yatukkiriza nti era ne mateeka kikkirizibwa nti abo abaali bakola tubongereyo omwaka gumu kubanga ekiseera ekyo lwali tetusobola kufuna muntu agenda kukola mulimu ogwo mu bwangu. Ono alambuludde ne ku mateeka ekitongole kya KCCA kwe kisinziira okuddukanyizaako ekibuga Kampala. Abo otunuulira amateeka ge tuddukanyizaamu ekibuga Kampala naddala Constitution ya Uganda akawaayiro ak'okutaano ekibuga obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya ekibuga Kampala kabuteeka mu mikono gya gavumenti eya wakati era omwo mwennyini gavumenti eya wakati mwe yasinziira n'etuwa olukusa okwongezaayo contracts ezo. Nammwe mukimanyi kaali kaseera kakanyigo, kaseera kakazigizigi, tuli mu lockdown, bintu bingi tebitambula, so kabineti yasinziira mu kawaayiro ako n'etuwa olukusa tongezeyo contracts ezo. Namugwanya alina kyatangaziza ku nsonga y'abantu abatasasula busuulu bw'amayumba mu bbendobendo lya Kampala. Nti abantu abasinga obungi bangi tebasasudde. Kituufu sente eziri mu mabanja nnyingi nnyo, bantu bangi tebasasudde. Ne naffe nga gavumenti tukimanyi nti abantu bangi emirimu gyabwe gyakosebwa mu COVID lockdown oba mu muggalo gwa COVID. Kati n'olw'ensonga eyo kye tukola nga gavumenti kwongera kugeraganya n'abantu abo tulabe nga bafuba basobole okusasula. Newankubadde guli gutyo naye abaffe bo be baani abo abalina okusasula omusolo guno ogw'amayumba. Naye nga zino ssente zisasulwa abo ezo zokka ennyumba ennyumba za mirundi ebiri ng'olina ennyumba yo nga togisulamu naye ng'ogipangisa omuntu omulala n'agisulamu. Eyo ennyumba esasula obusuulu buno oba omusolo guno ng'ennyumba yo wagizimba ogipangisa erina income gy'ereeta. Ennyumba esasula obusuulu buno oba omusolo guno. Ate n'ennyumba endala z'ennyumba ez'akamanso kubanga oba ennyumba ez'obusuubuzi kuba yo ogizimba already nga ya bizinesi ya busuubuzi. Olw'okuba nti mu Kampala kabuyonjo ez'olukale obadde ozibalira ku ngalo, ono ategeezezza nga KCCA wamu n'ebitongole ebirala we bali mu nteekateeka ey'okuzimba kabuyonjo 7 mu kibuga Kampala. Waliwo toilets 7 oba kabuyonjo 7 ezigenda okuzimbibwa amangu ddala era ng'okufuna ba contractors abagenda okuzizimba kinaatera okuggwa okuzimba kutandike. Era ekyo nga kiwedde ekitongole kyaffe ekya KCCA awamu n'ekyo eky'amazzi era bamaliriza omulimu ogw'okulaba nti tuzimba kabuyonjo endala 50 mu bitundu eby'enjawulo. Maria Dana Namiro, STV Select ey'enjawulo.